Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwakyatambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Ebibaddewo n'ebikyagenda mu maaso wali ku kitebe ekya National Unity Platform. Njagala okutegeeza nti embeera ya bunkenke, abasajja badiployinze, abasajja bataddewo embeera gy'otayinza na kubanga ate oteebereza, wabula bino byonna bigenza okubanga bigenda mu maaso ng'ekitebe ekya National Unity Platform kiteekateeka okubeera ne press conference oba olukuŋŋaana lw'abannamawulire. Wabula amawulire gennina njagala okutegeeza nti mulimu abakwatiddwa, abamu ku babaka, abamu ku bakulembeze, abamu ku bakansala ab'ekibiina ekya National Unity Platform bakwatiddwa. Kyokka ensonga ezibakwasizza tezinaba kubeera nga zimanyika. Ekibiina ekya National Unity Platform kyateeseteese press conference, wabula ye omwogezi wa poliisi ono omupya amanyiddwa nga Rusoke Kituuma ate yategeezezza nti babadde basuubira ba NUP okubaako ensonga ze bakola. N'eddoboozi wano lyengenda okupuleyingira, njagala owuliriza eddoboozi lino, sigenda kuwa kafaananyi olw'ensonga ezitali zimu, naye owuliriza eddoboozi lino nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga eno. We shall not hide the truth that we have deployed extraordinarily because we have a concern over security. Whenever we get reliable intelligence that certain activities are likely to subvert order, we heighten our deployments. So today, we did the same. NUP called on people from all walks of life. It called their members of parliament for a press conference. That's okay. It called councillors. That's fine. It called pressure groups. It called all the supporters of NUP to come and attend a press conference. All the supporters of NUP were called for a press conference at Kavule. Now, if you are going to call all the supporters of NUP in a small plot of land in crowded Kavule, what do you expect us to do? We certainly have to heighten measures. We have to take concerns of the rights of others. And we are saying, the longer you fail to recognize the rights of others, the longer it will take you to enjoy your own. You really need to balance the equation. You need to understand that you do not have absolute rights. You need to factor in other people. You need to factor in other interests. You need to collaborate with existing regimes on ground, especially the security regime, to see how we can plan and ensure that there is no affecting of the lives, affecting other people's businesses. And that is precisely where people are getting it wrong. And every time it happens, because that's not, it is, NUP has been having press conferences. Kale omusajja oyo bw'atyo bw'agambye, bamuyita Rusoke Kituuma, new spokesperson w'ekitongole ekya Uganda Police. Omusajja ono ye mu bigambo bye ategeeza nti ekibiina kya NUP mu press conference yaakyo nti okukoowoola oba okuyita abantu bonna abawagizi b'ekibiina kya NUP okubeera nga bajja mu press conference, ye ng'agamba nti kino ekikolwa oba oliawo kireetera obweraliikirivu eggwanga naye nga bulijjo ekibiina ekya NUP kibadde kibeeranga ne press conference. Katono ategeeza nti NUP okuyita abantu baayo, abawagizi baayo, abantu bonna okwetooloola eggwanga kiba kiteekawo embeera, olowooza osuubira ki? Era yategeezezza nti ebyo byonna bye bibaleetedde okubeera nga badiployinga mu mbeera yonna ey'ekika ekya waggulu. Era n'ategeeza nti ensonga lwaki badiployinze kukuuma bantu balala, kubanga bo balowooza nti NUP ekiriisizza press conference kwekalakaasa, wabula simanyi oba okwekalakaasa bakuyitira
press conference esobola okubanga yakwekalakasa kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu bitundu bya Western Uganda yavaayo n'ategeeza wamu mu lukiiko lw'abannamawulire n'agamba nti ku lunaku olw'Emmande tugenda ku addressing eggwanga, tugenda kuyita press conference tutegeeze eggwanga kuwa gye tugenda okutandikira ne second phase yaffe. Wabula era n'ategeeza nti era n'abateekateeka okwekalakasa mu kwekalakasa kwabwe march to parliament yategeeza kya nabo tubawagira kubanga ddembe lyabwe eryobwebange okubeera nga bakola ensonga eno. Era nange nenvayo nenkuwa wano endowooza ez'enjawulo okuva mu constitution y'eggwanga erya Uganda, okuva mu bitabo ebyenjawulo. Kakati olunaku olwaleero abamu ku bakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform nga boolaba awo bakwatiddwa, wabula abamu bateereddwa. Njagala okutegeeza nti wenkoledde eggulire lino nga Honorable Zaake ali ku CPS bakutte emmotoka ye ne bagiteeka ku kabangali oba ne bagiteeka ku breakdown ne bagitwala ne bagivuga paka ku CPS nga naye mwali era abadde ayogerako eri abantu mu mmotoka ye mwennyini nga mwe bamuvugidde paka ku poliisi. Kati ono gwolaba ye Dr. Lina Zedriga awe nno gwolaba mukyala abamukutte ate babadde basajja abapoliisi bamukutte ono nga naye yakatuuka ku kitebe ekya National Unity Platform naye buli gwenjogerako alina ofiisi kitegeeza abadde agenda mu ofiisi ye nga bwe beetegekera press conference. Kati mbufunze press conference police egiganye okubanga ebeerayo. Kati njagala okutegeeza gwampuliriza kyono naye asimattuse oluvannyuma lw'okuba nti ayingiziddwa munda mu kamotoka ako aka poliisi abadde bamukutte, wabula munda ne wabaayo olutalo olw'amaanyi oluyambyeko Dr. Lina Zedriga okubeera nga asimattuse n'ateebwa n'afuluma akamotoka n'atandika okubanga agenda alabe embeera nga bwegenda okubanga efaanana. Oba okyangoberera ku mukutu ogwa Red TV njagala okutegeeza bino byonna bibadde tebinnabaawo. Oyo amanyiddwa nga Mubiru James. Oyo Mubiru James kansala akiika ku City Hall, akiikirira saidi zeeyo eza Nankulabye Rubaga North. Bitundu bye Nankulabye bikoze bitya Namirembe bikoze bitya ebyo ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Era nga naye ng'omukulembeze abadde azze ku kibiina kulaba nga ate bakwasaganya press conference naye akwatiddwa. Oyo ye sinnamanya oba ateereddwa kubanga nkomye okulaba ng'atwalibwa mu kamotoka n'aggyibwawo mu mbeera ey'obunkenke, wabula nga ye Honorable Zaake nga bwe nkugambye nsembyeyo okumanya ng'atwaliddwa mu mmotoka ye mwennyini mwe bamuvugidde ne bamuvuga paka ku CPS mu kibuga Kampala. Maama Dr. Lina Zedriga ye n'asimattuka bw'atyo n'abeera nga ate avudde mu kamotoka ako. Embeera ebadde ya bunkenke nnyo, wabula buli kimu tugenda kuba nga ate tukikutuusaako. Kkiriza obeere ng'ogoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV, ensonga zonna oleme kubeera ng'omisingako emu bw'eti ku mukutu wano ogwa Red Zone TV. Katuuliziganye mu updates ezigenda okuba nga ate ziddako maaso.